webale nnyo webalire ddala mwannyinaze Nabagala Sandra nga bw'otegeezezza omulabi waffe wa BBS Terefayina olunaku olwaleero abaddu ba Allah okwetoloola ensi yonna bwe batandise okusiiba ekisiibo kino mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Okusiiba mu ddiini ey'Obuyisiraamu yemu ku mpagi eddiini eno okweyimiridde era eno ebeera ddiini y'empagi ey'okuna Abasiraamu abaddu ba Allah gye balina okutuukiriza. Mu nteekateeka eno ey'okusiiba abaddu ba Allah basiba ennaku 30 oba 29 okusinziira ku nteekateeka nga bwe beetambudde. Ndi wano ne Sheikh Abdallah Ssemambo omu ku basheyi abagundiivu mu kubuulira ekigambo kya Katonda, mu kubuulira enjiri. Sheikh Abdallah Ssekimwanyi mu kubuulira ekigambo kya Katonda, era twagala tulambululiremukko katono batya abaddu ba Allah bwe basaanidde okweyisa wakati mu nteekateeka eno ey'okusiba ennaku zina 30. Sheikh Abdallah Sheikh Muhammad Ssekimwanyi tukwaniriza ku BBS Terefayina. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Banna Uganda mwenna na mwenna balabi ba BBS Terefayina. Allah tumwebaza subhanahu wa ta'ala atwongedde omukisa Ramadan nejjanga tukyali balamu kubanga bangi betwasiba nabo mwaka oguwedde n'emyaka emirala bali mu kabuli tebaliiwo ate abasinga obungi balina bamaseeka boogera ku mizindaalo gino. So n'olw'ensonga eyo Allah tumwebaza jalla jalaaluhu. Jala okutegeeza umma ti omwezi guno okujja kwagwo nga tuli balamu bannayi mwezi gwaffe gwa Busiraamu, mwezi gwa kukoleramu ibada enkulu gye tulina okukola mu mwezi guno kusiiba. Allah kyaga nti faman shahida minkum shahara falyasumuhu. Omuntu yenna asangiddwawo omwezi guno beera ng'ogusiiba. Thaniya ekyokubiri tugukoleremu emirimu emirungi. Tuyitirize nnyo okukoleremu emirimu emirungi lwa nsonga ayyama ma'dudaati ennaku ntono nnyo ze tugenda okusiiba temweraliikirira si mmwe musoose. Leero tutandise kati ebula 29 muyitirize nnyo okukola emirimu emirungi omuli okusoma Qur'an. Qur'an yakira mwezi guno gwennyini tusomeremu nnyo Qur'an. Ekyokubiri hadha shaharu sadaqa, omwezi guno gwa kusaddaaka. Bannanga omwezi gwa kugaba. Abasiraamu abasiibye mwenna mugabe. Okugaba kutandikira ku bantu ba nnyumba yo. Ebyokulya n'ebyokunywa mbireka awaka nga temunnaba bitwala ku muzikiti. Abantu balina enkola egaba ku muzikiti awaka nga tebataddeewo. Tugabe nnyo awaka. Saddaaka esinga obulungi yeye gy'otadde awaka. Then oluvannyuma n'egenda n'eri abooluganda. Abooluganda tubatwalire futaali. Guno omwezi gwa kugaba muceere, gwa kugaba buwunga, mwezi gwa kwerekereza kugabira baŋŋanda n'abo abeetaavu. Bantu bangi nnyo abakyala bannamwandu, abaana bamulekwa bangi nnyo, amasomero mangi nnyo ageetaavu. So omwezi gwa kugaba, gwa kukola mirimu mirungi, gwa kudda eri Mukama Katonda. Wakati nga tusiba omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan, Abayisiraamu abamu abasuubuzi mu kiseera kino batandise okwongeza ebbeeyi y'ebintu gamba nga sukaali, gamba ng'omuceere. Bubaka ki bw'oyinza okukubiriza naddala abasuubuzi mu nteekateeka eno? Mpozi abasuubuzi kye njala okubakubiriza n'okubategeeza ti omwezi gwa Ramadani gujjidde mu kaseera ng'ebyenfuna si birungi. Abantu obwavu bungi nga bw'olaba embeera bwefaanana. Kati mbakubiriza temuwanika nnyo bbeeyi ya bintu. Essaawa zino ebintu ebisinga okuba nga byetaagibwa mwe muli omuceere, sukaali, ebyokunywa omuli ennaanansi, amenvu n'ebirala. Temuwanika nnyo bintu ebyo bisigale ku miwendo gye biriko. Oba oli awo abagendo bigula Allah ajja baleeta kubanga umma yonna kati esiibye. Buli muntu wali anoonya sukaali, anoonya muceere. So mukakanye ebbeeyi kubanga abantu embeera si nnungi basobole okusiiba bafune ebyo bagenda okusibulukirako ne bagenda okukozesa mu kisiibo. Otherwise boona abiwanika abantu bangi tebajja kusobola kwafoodinga bintu ebyo n'okusiiba kwabwe tekujja kukola ki. Omuntu ajja kusiiba naye nga muli mutima mumenyefu. So nkubiriza abantu abalina batunda nga tubikozesa mu kisiibo temuwanika nnyo bbeeyi abantu basobole okufuna ebintu ebyo kubanga Ramadani mwezi gwa kisa, mwezi gwa kusaasira. Katonda asaasira nnyo naawe atunda beera musaasizi eri oyo gw'oguza. Sheikh, wakati nga tusiba ennaku zino 30 biki ebyo byondigambye nti omuddu wa Allah byalina okwewala ddala mu mwezi guno omutukuvu by'oyinza okugamba nti bino bwe mba mbikoze ng'omusiraamu bimenya ekisiibo oba bimenya mateeka mu kisiibo? Ebimu bye tulina okwewala mu kisiibo muno emize emibi. Twewalire ddala emize emibi. Ate tuyinza tugamba nti shayitaani yankemye kuba kati Ramadani bwejja shayitaani yesibwa ku njegere n'omuliro ne guggalwa. Kati omuntu bw'akola ekintu ekibi mu kisiibo aba akikoze nga ye. Naye ng'ekisingira ddala mu byonna twewale nnyo bino wammanga olugambo lwonoona okusiba kw'omuntu. Twewale okugeya bannaffe owulidde. Twewale okugeya
twewale olugambo twewale okusemberera abakyala mu kusiiba aba halali n'abatali kubanga ate ekyo kinene omuntu singa asemberera omukyala emisana ne bwabeera nga baabawoowa n'omukwatako Zubairi nga bwe nkulaba mutata shaharaini mutatabi aini olwo oba ozannyidde mu kisiibo oba ogenda kusiiba emyezi 2 egy'omuddiringano nga zino zifudde ate olina okuzisiiba ate ogatteko n'emyezi emirala emeka 2 egy'omuddiringano. Therefore mwewala okwonoona okusiiba kwammwe nga mwettanira olugambo mwesembereza abakyala okugeya ensaalwa. Omuntu asiibye takola nsaalwa, omuntu asiibye takola fitina. Munfuna bulungi ebyo byonna mubyewale, musibe emize emibi gyonna gye mubadde mukola mugisibe ku njegere kubanga guno omwezi gwakola mirimu mirungi gwakweyisa bulungi ne bw'obanga obadde olina gw'otabuuza ddamu omubuuze okusiiba kusobole okuba nti kukkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tweyanziza nnyo tweyanzeege olwakadde tetwagala kusukkawo wano wabula ebimu ku bino bitwogeddeko n'ebirala bingi bye tugenda okutuusaako mawulire gaffe ag'essaawa emu aga Gambuuze mpozi ne mawulire gaffe ag'Esigika byonna tujja kuba tubikulambululira. Nsigadde nze Zubairi Luwalira mpozi nkozi ne munnange Ivan Mbadi ku kamera. Ebisingawo tujja bikutuusaako mawulire gaffe agaddako. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kale webale nnyo Zubairi Luwalira otukoze bulungi nnyo banaffe Abayisiraamu obubaka ndowooza